Bo abaranyirizi b'eddembe ly'obuntu basabye ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu obutakoma ku kukola amateeka gokka wabula bafeeyo nnyo okulaba nga amateeka gano gateekebwa mu nkola. Omukugu mu ddembe ly'obuntu Margaret Ssekaggya agamba nti ababaka balina okubeera abasaale okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Omusasi waffe Kaltuvire ku ntono. Okulinyirira eddembe ly'obuntu musango ng'era buli muntu alina eddembe ly'okusinza okwogera n'okweyisanga bw'ayagala nga ssemateeka bw'akirambika. Abatakabanira eddembe ly'obuntu basabye ababaka ba Paalamenti y'e10 okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda mu kifo ky'okusonga ennwe mu bitongole ebirala. Mukyala Margaret Ssekaggya eyaliko mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission ategeezezza ng'omulimu gw'okulwanirira eddembe ly'obuntu bwe gutali gwa bitongole byokka wabula nga ne Paalamenti erina okukwasizaako. Mmemba wa Paalamenti agamba tusobola kuleeta tutya enkyukakyuka. Biki bye tusobola okukola Paalamenti awo ebeerawo etya n'etwala ekintu mu maaso n'ekirongoosa. N'olwekyo amateeka ge bayisa ne bw'abadde baba bagayisiza balina okulondoola okulaba gagenda gatya maaso. Ebitongole bye bateekawo bikola oba tebikola, si kusonga nnwe. Omubaka wa Rubageyo Maserengeta Katolu Bwama ategeezezza ng'ekyokulwanirira eddembe bwe kitandibadde ekizibu wabula ng'obuzibu buva ku bantu abali mu buyinza. Omukuumi wa Human Rights omukulu yalibadde omukulu yalibadde gavumenti ebeerondeddwa abantu kubanga eba erina okukuuma eddembe ly'obuntu abantu tebaba nalyo. Kati bwe tubeera mu kizibu nti gavumenti yennyini eya Uganda tekikkiririzaamu, kakati gwe osuubidde nti memba wa Paalamenti gwe baakulonda okuva e Rubaga ogenda kukyusa ki? Profesa Sylvia Tamale ayogedde ku nsonga y'eddembe ly'abakyala n'ategeeza ng'ababaka ba Paalamenti bwe balina okukola buli kisoboka okulaba nga bataasa amaka. Tusaba mu 10th Paalamenti eno abakyala baleme kubeera nansonyi, banyigirize nnyo balabe nga etteeka gye bali bayita Marriage and Divorce Bill balizza boogere n'eddoboozi limu n'amaanyi, ffe gye tuli tusobola okubayamba, ffe mu civil society batuyite tujja kubayamba. Ate ye omubaka Nayigaga Mariam agamba nti eggwanga lirina okuddayo ku nkuza y'abaana ey'edda olwo nno n'eggwanga lyakutebenkera nga tewali alinyirira ddembe lya munne. Tusooke turevivinga ennono zaffe ne values zaffe ng'Abannayuganda. Kuba omwana akuzisibwa mu mpisa y'ekina Uganda oba Munyankole oba Mukalamoja tasobola kusaadaaka munne nti anoonya bugagga ng'ekyali epalisa. Ekyo tekyetaaga human rights activists kujja mugamba nti kati totema ku muntu mutwe. So nga tetunadda mu bino eby'abantu ba Human Rights Commission, Human Rights Activists, ffe tukozeewo ki, gw'okozeewo ki ng'omuzadde mukuza omwana wo, gw'okozeewo ki nga Kyemanuel C1. Eddembe ly'obuntu lya nkizo eri abantu bonna mu ggwanga Uganda nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Ababaka olunaku lwaleero balambikiddwa okuba nga batakabanira eddembe ly'abantu wabula bo bategeezezza nti guno omulimu si gwabwe bokka wabula eri buli Munnayuganda okulaba nti eddembe lye teririnnyirirwa nga munnansi. Kisaakye Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.